Kitegeeza abaana mubawanako okay. Mputangege anti zebintabula wali ene eliko ebinyo emputangege ekimu ku ebyo obagamba poni baganya bataka kuuza pondi ki nenga musinga tusinga kubaamu n'emmale mu bungi naye mulimu ne Nile patch. So omwana w'omugamba w'omusomesa omugamba pondi ajja kuba ategeera fish pond kyeki ate tutuuka time tubaleeta ne tujja ne tuvuba era ne tusupplementaringa budget yaffe ey'okulya. So tulina pondi eno tulina n'endala yiri wali eri ziri bbiri ze tulinawo. Tulina wano muwogo tuyise wali eri mu binyeebwa, tulinawo ebikajjo, tulinawo lumonde. Wano wonna essomero lyaffe tutudde ku acres 15 n'ekitundu kuva eri waggulu gye tuva paka eno wansi. Tulinamu n'emiti tugirunda n'ente faamu y'ente ebisaidi zeeri zonna tubirabyeko. So tubadde tuli bulungi naye twongereko nga olaba nti waliwo yajja n'atuwa project ey'ekidiba ne ba sponsors abalala bajje bali abalala bajje batusponsoring kubanga we community school tetusasuza abaana fees zaffe ziri to only provide for supplementing their food kwa mitwalo 8 sente entono nnyo okusinziira ku bintu bye tulina. So we rely mainly on sponsors. So if there are sponsors outside there who are willing to give a hand, we welcome you to come and give us support on our projects here as we also support the community at large. Thank you so much. So much akwatako. For example, wali plantation, omusomesa plantation nga tomulazeeko tubaleeta wano tubalaga nti this is a plantation farm of sugar cane. So wano ensoma yaffe yakyukira ddala tuli following curriculum eno empya. So abazadde batuwa abaana batwesigise n'abaana tebajja kwejusa. God wishes. Katwani abavuba mu n'ebyennyanja. Buli mwana n'ali ekyennyanja n'agamba waawo bisatu. 7 months. Tubanga nga tubigazeti nzi ne tubirabira ne tuba feeding, which means we enhance their growth. Kati within 7 months olusi tujjamu actually tumanyi okwerola ebipondi zino eno ne tutundako like last time twatundako aba box board nga zizo oba 2 oba 3 n'ebirala ne basigala bakola ki ne balya ono tusanga obuzibu bwa emisota gimanyi okujja n'ebikere ne bimanyi okulya amajinga bukyali buto naye bw'ojjeeko ekyo n'abantu abasobola okujja ne bajja ne bavuba nga tetutegedde tetulina threat nnyo y'amaanyi. Esima wansi negenda paka eri
Patience best curriculum. So kati omwana asobola okumanya kino ekito. Kati muno they harvest these seeds. Bamanyi okuzirya nga bwe seeds. To harvesting seeds ne bw'ozisika n'ozirya ng'emberenge, they are nutritious, very nutritious. Then these ones are now young seedlings that are also coming up like these ones. We've already harvested some there, and then even here now we have a new line coming up. So we intend to grow ahead to collect large scale production with time. All that is sunflower that you see in here. All this waste here is collected as manure here. So this is a biodigester tank. So we collect this, we harvest it, we ferment it, and the urine will serve as a fertilizer. And then in future we intend to also generate energy like cooking gas, biogas out of this accumulated waste. So any volunteer out there who is willing to come and help us invest in this, and we also teach this, so please, we welcome you to come and help us so that we can also support the community by training them, because very many people out there by nente naye this is just left to a waste. Naye bwe nga bafunye that knowledge here, nga as a community they come and learn from here, it can be a point at which energy can be obtained from other several forms. Twali tuli bato nga tuzirira ddala ng'emberenge. Mukala ne bufuuka black. So we are waiting for them to dry well. Waiting for it to dry, then we have seeds for the new season to replant again. There you see behind there is a bed, a nursery bed for sunflower. They're coming up, so we propagate these seeds from the bed then to the main garden like we showed you. This is our project. So, musomesa naye asobola okugamba nti kanundireko wano n'alundirako wano, so it is a project that benefits. So even the social well-being of teachers is also enhanced through projects like this one. So tulinawo embizi, tulinamu the different chambers that we have about 14 animals here. Tuzirunda ne tuzitunda. Supplementary school budget for other activities. Never teachers nabo ne bakola ki bafuna mu kagola side ne teachers bakola then this side is also school side. Ate ffe bennyini ffe tubaguzaako nabo bagendako. Yes. Groundwater well here. There is a water pump down there. The control box is here. It is electrically powered. Then it pumps water into our tank, which is our reservoir up there. Then we have our access tap is right outside there.
Then if it is time for watering, tulina containers ziri kept somewhere there. Tuzijjayo ne tuteekamu wansi ewali tesobola kutuuka nsobola okukalinga amazzi tetutwale naye tulina olupiro lusobola okugenda lumu 100 meters. So kyobola nti faamu yaffe badaleka bulungi because we are able to water and the plants receive enough water. So this is our source of water. Tubafugedde twataddemu ezintu project tujjamu enkoko ne tubawa balyako tetwalisiza amagi entamu yakulya amagi kokka zawedde tetwalisiza amagi so buli break bagenda kulyako eggi n'obuugi. This is the kitchen area. So tulina biri modernized bituyambako okusevinga enku so omwana abaza okufuna emmera efe agifunira wali obuugi afunira wali nkinshuta kyabugumidde enkuba aziggyemu kati biri kwekolako kikwata bulungi munda eyo omuliro kisigala nga kikyafumba kisevinga groundwater well here. There is a water pump down there. The control box is here. It is electrically powered. Then it pumps water into our tank, which is our reservoir up there. Then we have our access tap is right outside there. Then if it is time for watering, tulina containers ziri kept somewhere there. Tuzijjayo ne tuteekamu wansi ewali tesobola kutuuka nsobola okukalinga amazzi tetutwale naye tulina olupiro lusobola okugenda lumu 100 meters. So kyobola nti faamu yaffe badaleka bulungi because we are able to water and the plants receive enough water. So this is our source of water. Gano gakozesa gava eri mu tanka. Mbuza Geoffrey Waisi ndi musomesa wano ku King's Kids Learning Center nkolanga deputy. Isomero challenge emu is this is a community school. Fees zaffe ziri wansi nnyo almost affordable ku buli muzadde naye even the timely payment affects our administration here. Omuzadde asobola okusasulako 50,000 wiiki ejja nasasulako 50,000 taamu neggwako $8,000 neyesanga ng'ate tazimazeeyo ne taamu endala nejja ne taamu endala nejja ebbanja ne libeera ddene oluusi omwana n'alemererwa n'ava mu ssomero oluusi n'aviiramu ddala. Tulinamu abantu abajja ne batusponsalingako ne batuyambayambako ne bayambako abaana wana abajja ne basoma era tukoowola gavumenti nti yalizze n'ebaako byetuyamba being that it is a community school tuyambira ddala abaana era tulina obwetaavu bungi okuyamba ku baana mu community wano abatalina yadde busobozi. Yaffe wano Simbi abaana balya bulungi tulina ente wano eno tulina ente ate buli nte evaamu litanga 12 ez'amata abaana mu buugi tubateeramu amata ne banywako. Tulina n'ennimiro eyo tulina emboga tulina vegetables nyingi tugenze mu shows tukoze agriculture mungi okusupplementinga ku push one beans bwe tuba preparing the abaana so our children feed on a good diet. Kusinziira ku taamu eri ewedde twabadde n'abaana bangiko leero half of the classes half of the learners basazewo musonyi mukati muzirebe. For example taamu eri ewedde twali mu kubaka n'okuzanya omupiira all ball games twazirimu. Taamu eri yagwa twali mu athletics abaana activities zonna concerning athletics bazikola jumping high jump running byonna babikola. Taamu eri tuli mu kuyimba tugenda kukola okuyimba drama poem n'ebintu ebigana bintu. Abaana tubatwalako mu nnimiro ne bayiga okulima. Okusoma kwokka si kwe kuyamba omuntu mu bulamu. Oluusi ebitone bino biyamba nnyo abaana oluusi bafuna n'essente nga tebanamaliza kusoma. So mbukubiriza abazadde omwana amulabangamu ekitone kyonna amusupporting ate tamukotoge amusupporting
tugeze nga abalungi nti omwana we ayimba amuteekemu ssente asobola okutuukiriza ekirooto ky'okuyimba. So abazadde mbakubiriza tebatuulira baana bitone byabwe, babasupportinga mu nsonga ezimu ez'ebitone. Abazadde okutayagala kusasula ssente za feeding ku masomero kiba eri muntu, naye tugezaako era ekikulu kyabyo kyetutaaga kyakubasensitizinga nti omwana bwe bwasiiba ku ssomero nga talidde n'alumwa enjala tajja kuba na concentration nnungi mu class. So tuba encouraginga basasula egyo $300 omwana asobole okufuna ku mmere gy'alya throughout the term, asigale nga aconcentratinze mu class. Batunda asikale w'emisana w'ekiro tulana evaani ya director ene case omwana afuna obuzibu tumuteeka omulimu kwaki mumusaba mu ddwaliro yoweeri eri wali package. Our class teacher is Teacher Timothy. 9 divided by 9. What will you get? Then we continue with it. And we get 1. Yeah. Hello.